tax tunuulira distance tax gye zirimu nene abantu gye bakolera emirimu gyabwe ogamba kyati omuliro gubadde gugenda kujja mwani abadde agenda okugukolera kaakati kino kyolina okumanya ffe tukola ebintu ng'abakulembeze b'ebyalo nga tumanyi nti abantu balina okubaako we bakolera nga tewakosa tax era nga muliro tegugenda kutuuka wano twali muliro gubaawo ati kyombuuza kyekuddamu obuuzizza wano waali walina okubaawo toyi n'etazimbibwawo kyoba omanya obadde okimanyi kyo nti wano waali kino puresa alina kuba ya toyi era twakikirizanya ng'abakulembeze wazimbibwe ne kitasoboka kati obadde osuubira walina kubaawo kiwasigale bwe wato nga abantu balina obwetaavu lino eggwanga ffenna tulina okulibeeramu nga buli omu yeeyagala. Tetugana kukola exercise ebegenda mu maaso naye ogikoze otya kubanga abantu bategeeze ng'obudde bukyali bano abantu tebava gye bava ne babeera wano ekintu twakiteekawo olw'okuba twali twagala okukuumirawo abantu baffe twalina abantu baffe nga bakyala baffe twagala tubakuumire wano n'abatabani baffe babeeraawo essaawa ya leero abantu bagenda banoonya mu ghetto bave mu ghetto babakuŋŋaanyize wamu babeeko ke bakola naye gwe wookeera enkya nojja osanga ebintu by'abantu ebintu byonna nebitokomoka ebyobukadde n'obukadde tekyandibadde kirungi tuyita abantu mwogere nabo yandibadde teeseganya ennungi kubanga ebiseera ebisinga ennaku zino abantu bateesa n'abantu babawa ekikyamu kyonna kuŋŋaanya abantu naye obanga wazze jjo ne bakuteeka mu ntebe tekitegeeza nti nno bwe bakutadde mu ntebe kati olina okukola kyoyagala bwe bakutadde mu ntebe jangu oyogere n'abantu waliwo ekikyamu waliwo ekino kirugenda okukola tubenga tutambula bulungi ne bannaffe ekyo kya bulimba kubanga ekizindalo ffe twakiwuddeko lwabadde lwaggulu lwokka naye kyakumakya bakedde okukola ki okugyamu ebintu ate n'ekirala nti ebintu ebisinga obungi mu paaka bino byonna ebyetoolodde paaka naddala paaka enkadde bintu bya KCCA ebintu byonna byonna ebiri mu gundi byonna bya KCCA bibalinako obuvunaanyizibwa so singa ffe bannanyi paaka naye abatukisi ba enforcement batadde ebintu byonna babijuza paaka kati simanyi oba nugu oba kiki ate okeera enkya okujja okuba tenti si kibi kugijjawo niye ogijjeewo otya twandiba tulina okukkaanya kubanga naffe kyetukola wansi twogera n'abantu tukuŋŋaanya abantu ne tubateeka wamu ne tuba kutambula nabo bulungi. Naye nga nze omu ku bakulembeze ba paaka enkadde ndi supervisor ku paaka enkadde kati embeera eno nga bw'ogiraba kye nandowooza nti abantu babadde beetagamu ngeri y'okuwuliziganya kwogerezeganyamu kubanga fe abaddukanya transport eno buno obuli mulimu twali iddi gwe bakakwata mu kyala Kisaka twali tuyina engeri gye tuyingira tuwuliziganya n'abantu bano abakola obulimu obutonotono okuba nti babanga babeera mu paaka wano olw'okuweereza abantu mu mbeera ezimu naye ekikwekweto kino tetutegedde engeri kiki kyakoleddwamu newankubadde bayisizamu ebizindaalo nze kye nandibadde nsuubira nti twandibadde tuwuliziganya ng'abantu abaddukanya paaka enkadde ne KCCA ensonga zange. No. Yesterday twasibwe tuli mu kulabula abantu bano olunaku lulamba mugyewo ebintu kwe kujja tutekesa amateeka mu nkola. Yes. Amanya? Era wano nnyo mu paaka ebiseera ebisinga kolanga chairman wano waliwo nga emergency abantu okubeera nga